lubasanyukidde. Ekisooka twagala okwebaza Ministry of Health okutuwa omukisa guno n'omukisa si mutono okubanga ffe tugezaako okusoosowaza ensonga eno ey'obutebenkevu bw'obwongo. Saabeyanjulidde nze Sewa Deputy Chief wa UNMF baagala nnyo. Zigiding, 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 ding, Coco Finger. Zigiding, zigiding, ding, ding. Yes. Greetings, beautiful people. Thank you, the organizers. I'm Coco Finger, straight from the Uganda National Musicians Federation. Iranga kino ekikwatagana ne Mental Health Department kintu kyamaanyi era masaba muwulirize nnyo bannamawulire the media team abali wano mwebale nnyo okujja. Tubagala nnyo kuba mwe abatuusa information ku bantu, n'olwekyo mwebale nnyo era information bwe gituuse ku bantu, abantu balina okwecontrollinga. Mental health kintu kitawanya abantu bangi mu ngeri nyingi, so make sure you take care of yourself. Yes, kola ebintu byolina okukola ebituufu ebikusaanira n'ebisaanira eggwanga. Have a good time. Bino byaddala ekigambo empathy kyawukana ku sympathy. We are talking about empathy bwe tuba tutudde wano. Empathy kyeki? Empathy ye muntu okutuula mu ngatto zo nga tomugambye tomunnyonnyodde nnyo bingi n'asobola okutegeera ky'oyitamu nga takujaajinze. Yaddala. I am Dr. Proper in capital letters. You might put me down, judge me in any way. But one thing for sure, omuntu agamba nti gundi yalina ku ssente naggwamu, gwayogera nti yaggwamu wafuna ddi era osuubira ddi okuggwamu. Check mic 1 2. Kyabuntu omuntu okuggwamu. Abayimbi baffe bava wano ne bagenda e Bulaaya okuba ekyeyo kubanga wano baba balemereddwawo, tasobola kujja wa muntu wa kino sekinnoomu musaba mulimu. Naye watya nga tubateereddewo embeera etaba stigmatizinga n'otamusalira musango. Bannamawulire abali eyo ffenna nga bwe tukolagane wamu, olujjegere lw'eggaali lutambula luterukutuseemu. Gwe munnamawulire bw'oddako eyo n'onkuba ate nga gwe wampanika n'onkuba, you're stigmatizing me. That means olina gy'ompushinga nemererwa okwogera. Many people are coming into my dear mbangamba doctor watukoledde ekyamaanyi okuvaayo n'oyogera. Abannamawulire bajja ewange bonna nga banonye content. No one came with anything to say thank you. Wow, olina yoyita mu kino muganda wange beerawo bwoti. That was not necessary. Okudda ku media n'enkubwa. I am talking as a living example of this situation etutuuziza wano. I am going through a hard situation that I cannot explain to anybody. Waliyo bannange bangi abali voiceless bentuuliddemu olunaku lwaleero benjogerera bendi mu kwogerera. Oli n'agamba mbu Dr. Proper avuga emmotoka nnungi, oyagala nvuga eki? Nga nze Dr. Proper. Dr. Proper anyirira alimba talina bizibu. Basire queen bangi mu kibuga bonna bagagga, tugambe nti buli anyirira ali bulungi. Let us stop the cheap mind. Tukwate ku nsonga ezitukwatako ng'abantu nga byaddala, kuba n'abali mu kamera balina ebizibu. Gano si malala ng'abantu bakiteekawo, bino byaddala. Ffenna tuvaayo waggulu ne tukka wansi, tusooke okukkiriza nti opposite ya fear ebeera faith. Navudde ku side ya fear nenzira ku side ya faith, where I believe nti that is what I needed from people to tell me you can do it again. You can stand again. Not someone Ajawa Madala. You people started PhD. Pull him down. Pull her down. Let us divert from that cheap popularity. Tukwate ku ensonga ezaddala. Jamii culture bw'aba alina gy'ali ng'abonaabona. Gwe nga tonnagenda muggyako content abaana bo balya emmere. Ku image ya Jamii culture muyambi otya? Nga tuwunzika tubeere baddala. Ensonga ya mental health ya ddala. It is not a joke. Nze personally mbonaabona, but people take it for granted. Naye singa nafa bufi, everyone would come to my coffin n'atunulamu awiti nensinga oba kituufu ddala nazikidde. Mwebale nnyo.
Good afternoon, good morning. My name is Raymond Joseph Mugera, aka Ray Signature. I'm so glad for this good cause because I believe this is going to take us somewhere. People have been depressed. I myself have been there while we're trying to get back on our feet, and I believe we're here to help one another for God and my country. Thank you. Yeah, it's about to be afternoon. Good morning, everybody. Good morning, all the stakeholders, Abaliwano, Yimbi, all the journalists, media personalities that are here. We are honored to have you at the premises of the Ministry of Health, Natuli Wamuna UNMF, and our partners, Abali Wamunafe, Okutuyamba Okutegeka event here. Edinyanze Zulanda, I'm a songwriter, so it's a value chain association that is a part of the UNMF, or the federation, because it is an umbrella of all the other associations. So guno omulamu ogwaleero tuguchampioninze ne baganda baffe bano because it is a vital situation. Akaseera kazibu nnyo, abayimbi bangi nnyo abatali bulungi, ng'ogyeko abayimbi, I mean all the creatives, twogera ku ba creatives ng'aba videography, abakuba obutabo, abantu abazannyi bannakatemba, abantu bonna abali mu creative department, namwe kenyini ba media personalities abali encircling whatever entertainment business. So tuli ba victims. I personally, I almost got addicted to a drug called fentanyl because nafuna surgery ku VV lyange, and as a painkiller, that was a strong painkiller that helped me go through my daily routines. Kati it came about nachikozesa nnyo to get away from the pain, nechifuukanga addiction. I almost got addicted, so saafuuka because of help from fellows, abantu abanjagala bandaga omukwano. So this event we are championing is for a collective effort okubeererawo baganda baffe mwe kenyini the whole general public. So without going through too much detail, bakuutira ba partners abalala okutujoininga okuchampioninga event yaffe eno. Tubaagala nnyo UNMF stronger. Tukaye bwe yagenda okutuukira ku mbeera eri eyaliwo, yalina ekyeyali ayitamu, naye nga ffe ffenna tewali amukoze eki, amufuddeko, amuyambye. Kyokka nga ate ne media nga mwe mukimanyi ennaku zino eryo lyeggulire erikola ki? Erikola. Nga mukimanyi bwe tuddamu eri tumanyi okugamba wabula kasabula. Yamusabudde. Kakati kugamba tulina kyovula twagala twengeginga wamu tulabe naffe ensabula yaffe oluusi ereme okutuusa abantu ku mugo gwa kwagala kweyimba mu mugo wakukola ki? Kwejjawo. So we shall have artistic engagements, tujja kwogera n'abayimbi directly, then community engagements nga bwe nabagenda nti is open to the kiri open, abantu bonna bajja kujja, then inoku networking between ffe ba artists then ne ba professionals namwe bannaffe betukola nabo omulimu guno. Era tusuubira nti olunaku olunaggwerako tujja kuba bwe tunaatuukiranga 14 okuggwa eggulire linaabalisaasaanye, abantu bajja kuba bayongedde okutegeera nti obutebeekevu bw'obwongo ffenna butukwatako ng'awamu. Era ku nsonga eyo nsuubira ne gavumenti ejja kuba eyongedde okuwulira omulanga gwaffe, teyongere mental health department mu Ministry of Health ka funding nako kakole ki? Keyongeremu, tubeere nti tusobola okukwatira awamu ensonga zino. Era tusuubira nti reduced stigma kyetegeeza nti omuntu nina okubeera free mu mbeera gyonna gyempitamu, kugamba nemo okuggwamu okutya nti bwe naayogera bwe naagamba ku mukwano gwange nti waayi mpita mu buzibu buno, kugamba eyo stigma bweneggwawo tujja kusobola okusharinga freely. Era tusobola tujja kukyakiringa ne event eno. Era tusuubira nti event eno egenda kutwongera okututuusa okumpi n'abantu abadiringa n'ensonga ez'obutebenkevu bw'obwongo nga ba Dr. Sempiira ng'ebifo bi safe places rehabilitation centers n'abalala nga Ministry of Health n'abalala. Nga mpunzika twagala kwebaza Ministry of Health olw'okutuwa omukisa okubeera nti ekkiriza okutulera
mu kintu kino era tubasuubira tujja kubeera nammwe paka tulina ne upcoming mental health conference nga 29 era nsuubira tujja kubeera wamu kubanga ministry tuli wamu nayo. Twebaza life back era ne twebaza n'abalala bonna abadde naffe ate era ne tubagamba nti tukyetaaga obuyambi bonna abasobola okutuyamba. Twebaza parliamentary forum on mental health n'abalala bonna abakyayimiridde naffe, Red Cross, Uganda Blood Transfusion Services, life back. So tubebaza munnanga alina akagambo kansonyeemu wano nti ayagala kwogerayo ekigambo kimu nga sinnaddiza Dr. Kalani Akazindaalo nenjeera kusaba bw'amala okwogera akagambo kamu ne chairperson wange naye muweeyo eddakiika emu through you so moderator naye ababuuzeeko. Thank you so much. I'll try to be as brief as possible. Okumixingamuko olulimi nze bampita CJ Champion. I sit on the Committee for Mental Health and also on the executive of UNMF. Agaba Ezra, aka CJ Champion. Thank you. I just want to highlight one thing why UNMF decided to start a mental health department. We wanted something or like a department or a safe place where we can heal without being judged together as artists. Twemanyi tosobola kugamba nti egwe lwaki okubwa nnyo kuba naawe oluusi wayakamuko lwaki okola ki. So we wanted a safe place where you can heal without being judged, but we cannot do it alone. So that is why we engage different partners, the Ministry of Health n'abalala for technical assistance, so we cannot do it alone. Ku ensonga eyo yemu njagala kusaba the technical people nti anko yoyo yabadde asaba commissioner atapute mental health. We have that one challenge I wanted to highlight nti abantu baffe abayita mu buzibu buno terminologies za mental health oluusi ziba nzibu, ebigambo nga stigma, mental health biki. So twetaaga okumakinga sure nti tutunuulira paka ku muntu oyo wa wansi, because UNMF department tekoma wano Kampala wokka. It has started, it's not a simple journey, but we plan to extend it countrywide. Lastly, njagala kubajjukiza nti temuva wano nga tubategekeddeyo ka breakfast n'ebirala, so don't leave.